obusanya basanyufu bagenze mugundi nga tuli mukosa nga kulala kwembekwe bwotuuka ezigotaawo yimirira twagala byakulya naye nga nze ndi mumazi nga ntunuulira omwana wange yabadde mama njagala chipusi njagala kino mama kino nga takyasobola kwogera banange omwana wange yafudde nga mugimu nzize nga njagala kuwulira ensonga eyo kwe kyewambuulidde nawulidde nti no wabaddewo okukosebwa kw'abaana bamwe okusinziira ku kyayogeddwa nti waliwo house boy yamolestinga ate n'asulika abaana bamwe mu mbuga za sitaani ate n'abalwaza katuzze okuwulira ate nga temuyambiddwa kyekyo nze pasita Sempa n'abantu baffe abazze kukwata ensonga eno badde nsaba otubuulire ku nsonga eno amannya gammwe n'otubuulire ku nsonga eno. Andikwa nasooka nendaba nga alina amabwa emabega amazing nakiberu. Olina abaana bameka? Ndina abaana babiri. Omukulu ye Nalugo Angel Esther, omuto ye Nakiberu amazing, mukama yamunzigyeko. Yafudde ki? Yafudde obuzibu bwava kweyembeera ey'ebisiyaga gye ngenda obannyonnyolako eyamutuusibwako. Ani yabamutuusaako ebyo? Omwana oyo mutabani wa Mulamu Wange aba ayita ono taata we. Kati nasooka nenda omwana ng'alina amabwa mu kabina. Oyo muvubuka alina emyaka emeka? Alina emyaka 18. Ebiseera ebyo kubanga yali last year mu January we yabakozeseza. Wakirabira? Nendaba omwana oyo mu January ng'alina amabwa nengendako ku kiriniki. Amabwa wagalabawa? Nagala amabega ng'omwana ono bw'aba afuluma yenyiga n'akaaba ng'akaaba nnyo. Amazing. Yalina omwaka gumu n'emyezi 4. Nengamba omwana abadde ki nemukebera emabega nalinawo muwala wa mukwano wange nemuyita nemugamba ddola laba omwana bw'ali. So nali sikirabangako nga nze so akutebeeza nti oba kino ne kino kyamutuuseeko nemutwala ku kiriniki. Wakiriniki n'agamba kyaka yakubye pupu ng'ali haadi kwata furaja yo gy'omukoonanga omuyuwengayo nezina empeka amirireko eza mpipulox. Nenzireeta neemuwa. Kati enkeera ndi mulokole nsaba wa Pastor Tom emutundwe. Nenkeera nengenda ku kyaki nasiibayo nga nsaba. Nenkomawo naye nga amabwa g'omwana oyo nali ngalabidde mwezi mulamba ng'amulaba. Nengamba kantambule mwaka gumu n'emyezi 4. Nentambula nengenda ku kyaki nensaba kati bwe nakomawo nenfumba kawungeezaako nengenda ssaawa nga 3 zigenda mu ssaawa 3. Nentuuka ku mulimu omutima ne gugaana. Katonda ndowooza yasaba anyambe. Omutima ne gugaana. Ndikirina nali nkirininga mu keeki. Ebiseera ebyo nga ngenda bwe bamaliza okufumba keeki z'emikolo bino. Nga nze ngendayo nenkirininga nenjoza apron nensiimula wansi nenjoza ne zipaani nenvaayo. Nga kitwala ssaawa ng'emu-2. Kati mu December gundo Christmas season bakola nnyo emikolo. Biba bingi. Nga ndwawo ko nga nvayo ku ssaawa nga 6, 5 nga bangamba jangu ssaawa 2 nga tumaze nabo nga bavaawo leeti obwolumu nga basula nga bakola. Kati nga bangamba jangu ssaawa nga 3 kati nze nga nkomawo nga 6 okuvaayo. Kati nenzija kati omutima kwolwo gwagaana nga n'ebintu byakendedde tuli mu January Christmas season yaweddewo tuli mu Febu. Nendaba yali Febu nengamba mpu yakiganye nenga omwana namulaba dda. Nenkomawo. Natuuka nali ntuuka ku nsonda y'ennyumba bwenti nga nyambuka nendaba kateni nga yenyeenya. Jjukira nali nakagenda ng'omwana amanyi ngendedde ddala. Kati nkolagana kiki mwali mulina n'omwana oyo gwe wasanga Siyaga? Omwana oyo si house boy mutabani wa Mulamu Wange. First born wa bataata boono yazaala omwana oyo. Yazaala omwana oyo so muntu mukulu kubanga onali mu baana abasatu abasemba ate omusajja yazaala abaana bangi mu bakazi ab'enjawulo. Onali mu bamaama abasatu abasemba. So oyo mwana yali mukulu ng'aweza emyaka 18 yali abuzaayo emyezi ng'ebiri kuba aweza buli mwaka yazaalibwa nga 14 2 kubanga yandeetera kwegundize ng'ayagala muyambeko ategeka amazaalibwa we nategeerera ebintu bye bimukwatibwako yazaalibwa ddi. Mwezi ki? 2 mu Gwokuna nga 14. So yalina emyaka 18. Yalina emyaka 18. Yali tanyamba.
kati okujja ewaka yali yagobebwa nga takyakirizibwa olw'ensonga ezaaliwo baali bakamukwata mu nnyumba ya mulamu wange emirundi 2 ng'ali wansi wa ddeka y'abaana temuliimu kyakubba ne bamuteebereza nti aba ayagala kukozesa abaana abo ne bamugamba ne bamusuzaako ne mukomera kuba bamukwatamu mirundi 2. Family era nerwana negamba oyo mulamu wange ojjayo omwana mukomera tasobola kubeera mukomera kitawe yaleka omulenzi omu yalina okuzaawo ekika katolo kwa yali talina nsonga nga tamukutte tamulabye nga kimukakatako kumujjayo naye kati nze kwolwo nkomawo mbwe ndaba ayingira natuuka mu nnyumba ng'omulenzi yeesimbye nga mubuuza Fred okola ki wano nga taatawo yakugaana okuyingira wano nangamba noonya panado ne mugamba onoonya panado ne mugamba kale mufuna ali wali ogende nangamba naye maama olaba so mwali tembeera naye waka nedda wabula nga nsula mu muzigo guno nga asula mu guddiridde nangamba nja genda onaabe nkuumireko abaana nengamba nze ndi maama wo ate ondagira okunaaba mu mutima simanyi kaayana kubanga kukyaki bateeka okutujjamu ekintu ekyo kati nembyebuuza munda mu nze nengamba lwaki naye naye omwana ono mubbi amanyikiddwa mubbi ayagala kubba ssente kyakazaanoonya nenkwata akadomola nenteekamu amazzi nengenda mu kinaabiro nenteekayo akadomola nenkomawo kuba yali pulaani yange nteekeyo nkomewo ndabe bulijjo lwakyangoba gwali mulundi gwakubiri nga ngoba nenzija namusanga afukamidde mbuliri omwana oyo atambulira waggulu aba ayambadde essaati wansi nga yeesibye essuuka oba tawulo namusanga ng'ali mu buliri afukamidde asonsese engalo mu kabina ka amazing namuleka mu deep sleep naye namusanga ng'akaaba ekisusse nengamba omwana gwendese nga yeebase ebyaddala akaaba atya kati olwo ntuuka mu lujja wansi w'akayembe nyanguwako akaaba ndese yeebase bwedda njoga n'okwenyenya teyenyeenya nyanguwako ntuuka nga mwana mwezi yasimbako ekidomola ky'amazzi ku luggi ne wasigalawo muwaatwa ng'olaba sinira kateni ku buliri bwange sigiteekako kubanga abaana bagirinyirira nnyo neeyonooneka neddugala kati nze nga sigiteekako neemulengera ng'afukamidde mu buliri bwange afumise omwana engalo mu kabina akozesa ngalo nensindika oluggi nga mpulira obusungu ne mugamba Fred kiki kyokola ekidomola tekyaganya kubanga seminti yali mugundi ebitulituli nekigaana okusiraidinga n'abuuka ne yeesimba wansi n'agamba neemugamba kiki obadde okola nemugamba sigenda kwogera wano waliwo galaji bayinza okukuba ne bakutta kankubire taatawo oli wa famire bo basalewo kye banakukolera nenkubira ono omanyi nti bw'okuba enduulu bagenda kumutta ate kati olw'ekikolwa kye yali akola kubanga abantu bagamba mpulidde kamenya bwe kasita bawulira kye bawulidde ne kiwaawaala mangu ago kati ku mwana oyo omuto bw'atyo bagenda kumukuba ate nga kyentya nnyo omusaayi gwe okubeera ku mutwe gwange nti nze nakoze ekikolwa ekyo ekyokumutta nengamba omwana ono nkoze bingi nenfubako kumutwala mu kyakyo olw'obubbi atereere bubbi akoze ki nengamba ate kati nekino akituuseeko nenkubira ono najja enkeera yali akamukubamu empi 2 taata w'omuto n'akuba essimu obuno omwana bamuttira wano yanguwa poliisi y'ebusega neyanguwa nejja ne bamuvuga ne batwala nateete bwe twatuuka nateete nga tuggulawo omusango ofiise yaliwo esaawa eyo CO n'atugamba omusango gwaffe gwa gavumenti agenda kusindika fayiro naggulu bwe natuuka naggulu bajja kutufunira looya kati ye bwe banamusindikira nga atukubira essimu ng'amutulaga ne tudda ewaka kati bwe twatuuka ekiseera ono nangamba ddayo kyekinge kwolawo omukyalo oyo yali taliiyo nenzirayo nemubuuza okumusango ndabe gutuuse wa looya yate fayiro yagenda biki nangamba fayiro by the way fayiro yamwe yagenda ku Lwokutaano naye tenabakomawo twogeramu banga lunaku kyolo omwana yamukozesa January yenna nga amukozesa amabanga nagalabadda naye nga simanyi kwegava kwolwo lwe nazuula lwe namukwata lwe nazuula kyali kireesama sitegeera kigalita ensonga lwaki namutwako ne ku kiriniki ne bampa fulajayo mukoone njuwengayo muwe ne ampipolo okusaba mukazi bw'aba alina infection okuva munda ateere kubanga nga n'omusawo kimutabudde omwana bwatyo tafuna infection takozesa byenkozesa ebyo biba bibyenga ye nga kimutabudde kati bwe naddayo omukazi yangamba bw'ati naye mmwe nga munewuubyeko nnyo nga mulina n'akajanja fe abantu baleeta wano omusango ne bamala n'omwaka mulamba nga omusango gwabwe tegusalibwanga kati mwe muli ku gwa bwerere ogutaliko yadde nusu ate munkooya nenkomawo nempitawo nali ngenda ku kyaki era nengenda ku kyaki nensaba nenkomawo omusumba wamubuulirako ku nsonga namubuulira nangamba pasitaani nagamba omusumba yene yali kubanga saatuukira pasita omuzi si kyangu mutuukirira naye omusumba yangamba kyobaokola
tokitwala nnyo obusungu bakugamba nti mukama nvune mukangende mu bintu kulogoba kukola ki just gwereka gavumenti ekole ogwaki ogwayo nze nange nekakasa nti gavumenti okusinzira omwana ebbanga lye yalimu ajja kwa so kyeneerabidde emabega wano bwe twatuuka ku poliisi nga nkoze statement nga bambuuza omwana ono mulekanga na mwana nga yenkana atya kuba nabagamba babeeramu babiri bendekamu nga beebase kuba nasiibanga nabo emisana nga mbeebasa saawa 2 nga ndekawo omukyala nga mugamba bwe bazuuka n'owe nga bakaaba mpita kubanga ndi nearby nga mpita nempulira nenzija nembalaba obadde okolera kumpi ne kati wenkolera nga tubisula nga wali wabula wali wenkolera kikomera nga naye oli eyimira wabwere wekikomera nampya nti gundi mba muwulira nfuluma nenzayo nendaba omwana bw'aba azuukuse nga kyesaagala nsiri kumuluma saagala kumutwala wali ensi ziba nnyingi zijja mmulya kati omukyala bwe namugamba nangamba kale yakkiriza okubeera ng'alabira abaana abo naye oluvannyuma bwe nakwata omuvubuka omukyalo ono naŋŋamba yamusangayangayo n'olulala yamusanga omwana alina yeepamidde ekyo kintu yakingambako yangamba omwana wuyo yayeyononedde yena yina amasuuka ago ku buli gonna agwonoonye kakyogenda okukola no kati ekyasinga okuntabula omwana ye kwonoona amasuuka gwendese mu ovulo ekyo kyo kyantabulira ddala nekyebuuza emirundi n'emirundi tosobola kwonoona mu masuuka yandyononese ye ne ovulo ye naye nasigala mu ovulo nga si masuuka neneebuuza ovulo agivuddemu atya kati bwe twatuuka ku gundi ku poliisi ne batugamba muleete oyo omwana gwabeera naye omwana ne bamugja mu statement ne bamubuuza kye nali sisuubira n'ababuulya bye bagamba n'abagamba omuvubuka yamugamba bw'ali ngamba ng'omwana mukuba ngangamba ng'omwana asirika naye n'abeera na kizibu kye ng'ababuulya byonna nga bwe byali bwe yajjanga n'abambulazi ovo n'akola ki bwe nakwata n'omuvubuka n'omukyala ngangamba nti bulijjo amusangangamu naye ng'amanyi waaki wa famire bulijjo n'amugamba nti awuli omwana ngakaba bw'agenda nagamba omwana badde azukuse najja amusirise kubanga asula wano nze nsula wano n'omukyala abeera n'abaana gwe nalekeranga naye andi wano nze mbali wakati kati ng'agamba azze asirise omukyala bututuukayo nga bagamba kati twavuddeyo dda mu nsambya balakisa okukebera abaana bano mu gundi medical kati ono kati mutwale wano emutundwe ono bamutwala emutundwe ono ng'ekyenda kyava mu position eyafudde ememe y'amabega ng'egenda fuluma era yabadde afa ogambye nti ono omwana yalinga alina obulumi wasangako nga ayonoonye n'essuuka ne weewuunya neneewuunya oli n'akingamba n'okukingamba nti omwana ayonoonedde amasuuka kati oluvannyuma ng'amaze omukwata kyeyava ngamba nti olaba n'olunaku lwe yayonoona amasuuka Fred ye yabiŋŋamba nti omwana ayonoonedde amasuuka kati then ombuulidde nti waliwo eyafudde kiki ekyabadde eyafudde n'agenda okulaba nga alina amaaso ga yero afuka yero ono ye muto yabadde alina emyaka 2 n'ekitundu naye era y'omu ku abo omuvubuka y'omu yoyo gwe yakozesa nga alina omwaka gumu n'emyezi 4 ye yafudde nga nkwata omwana nga amutwala mu ddwaliro e Mulago nga ntuuka Mulago nga bansekerera omwana yali mulamu nga mugimu atiguka nga bambuuza ono mulese mukozesa ki nga tulaba mulamu nga musawo nange omwana ndaba amaaso ga yero afuka yero kirabika alina yero fever nga ngamba kale katulabe nga bamukebera byonna nga bagamba tayina nga bagamba genda okomye ku Monday lwali lwakutaano nga agenda okomye ku Monday mu sickle cells kyaka agenda funa sickle cells nga lwazimbyeko obugeregere n'ebisige nga ngenda ku Monday nga nzirayo kati bwe nadda ku weekend ndaba omwana azeeyo kwenyiga asindikira pupu wamu waatudde akola kinga mugambe n'embeera nga yaliwo mu ntandikwa n'emukebera emabega ng'omwana avunze nentuuka mu ddwaliro nembagamba amazima avunze amabwa agakomyewo okuviira ddala munda nga wano waggulu wali wawona ng'akoze ekizigiro kya bbulaaka ng'alaga waawona naye nga kati ebbwa alikomao liva eri munda mu ye ku 9 kati nga nkomawo nga mbagamba musawo omwana ono yafunako obuzibu bwe buti ne bwe buti nga mbannyonnyola abasawo nga bansindika mu butesiti zaabwe zonna ezikwatagana ku ebyo kumpapula ezo taata muziinako izo zireeterako ko tuzirabeko kati nga ngenda nga batandika nga bakebera omwana bangamba ngenda kola sikaani ngenda kola ebika bya hepatitis ebiva mu ezo nkole by'omutima nkole ki sikaani bwe nagikola ng'omwana yavunda 9 yateerera kungulu munda n'asigala nga mufu nenkola sikaani nze kenyini bwe nagirabako nakaabira mu ddwaliro
mbandi awe kyamala amaanyi ng'omusawo angamba sente zo sizaagala yali asabye $5,000 za sikaani ne ngamba ono aganye sente zange sirina mwana ne mubuuza musawo omwana wange agenda kufa nankamba nedda agenda kutereera omusawo n'akwata results n'azifuula nomo n'agaana ozikolaga nti nfu nengenda nenkoleza omulaabu nenzireeta kati nga wasigadde tesitemu ey'omutima nentuka nengamba nkubulire musawo sooka okebere bino olabe ekiruma omwana ng'olwo omwana yena azimbye alinga baluni afunye amabwa agava ku obwo obulwadde gafubutukidde mu kamwa emimwa girengejja nemugamba musawo sooka okebere olabe oba waliwo ekiruma omwana ono tulabe bakole ki bamujanjabe batandikeko ekyo osanga bamunywamu amazzi agazimbye mu biro waki enkeera tutandikire ku ekyo nga results z'omutima enkya zijja kuba zo zaali zakkeera ku makya saawa emu nga bazimpe nga ku saawa 4 musawo n'abisoma nangamba byonna biri nomo omwana we talina kibuluma kiba kitya nkansoberwa omwana mulwadde omwana azimbye omwana afa musawo musumba nasoberwa omwana azimbye akoze buli kimu ono yali azze ku olwo nga bafubyeko okutuyamba nga waliwo bafanda abakulira omwo nga babirabye nga bagamba baagala kuyamba kwono nga bamutumye n'oyo bajje naye kati naye mugamba omanyi tata Esther bangambye mbu omwana mulamu omwana wuyo bw'atunula omwana bw'ali nomo buli kimu ekimu bakiri nomo buli kimu kiri nomo talina musujja talina ki nengamba kati ntuuse kugenda kugundi nti ate ngambe nti lubaale yamuluma kiki kyenkola nemugamba sikiriza nze lubaale wange tafugayo nemugamba tufulume wano netujja ku ddwaliro lya Divine awo ekyengera netutuuka musawo yakatutema teyasirika n'atugamba omwana ono omulaba ekibumba kyafa ensigo yafa ekyenda kyafa kati bano nga batukubidde baagala ab'emulago kati abasawo bali gye mugenze baganye obabuulira ekituufu baganye otubuulira ekituufu omwana mulaba afa naye ate sayidi eno bwe muzze ewalala kati nangamba bwati esente zengenda okusaba sirina kyuma kikebera mutima result y'omutima nkugambye nali sigiina angambye sirina kyuma kikebera mutima ogenda kuddayo emulago mwakyuti bakebera omwana omutima nemugamba musawo ate nsindika gyenva gye bangambye nti omwana gundi nali simugambye mu ntandikwa nga nsirise njagala nze akebere ebibyendabe kuba bwe mugamba naye ayinza okukola nga bano nannimba kati njagala kulaba na abingambye mugambye musawo gyenva zizino results mbuuziza omusawo azirabe kuba nze nasobola kusoma bino naye byalabu byannima kati katulabeko ebiri byonna bisoma kino nakisoma naye byalabu byannima empandiika ya labu yo yannima naye nga kino yakisoma nenkiraba nga kyonna kiri nomu kati musawo atuwadde ezize endwadde kati naye mugamba omanyi musawo sidda mulago nanga akalenze kambakolere bwenti kankubireyo omusawo ndina gwe mmanyi akwanguyizeko ku mutima ogenda okolerwa egundi test eyo onkomyewo wano results nze nkole ku mwana nemugamba kale kati bonna baga biri nomo 13 omwezi ogwokusatu 23 kati nakibeerwa amazing kati bwe nagendayo ne bangamba bwe nagenda enkeera kati sogoleke bagambye nti ayina obulwadde babuyita acute hepatitis nephrotic syndrome acute hepatitis ga nti nno kyebataddeko indication njagala omanye nti mu basiyazi abasinga bayina obulwadde bwe bayitaani hepatitis era batambula nabo kati omwana bw'abeera nga naye yasiigibwa hepatitis olaba kikwatagana usually obulwadde obwo abasiyazi babeera nabo genda maaso kati bwe nabagamba nze baba confusing njagala banyambe bye bafunyeeko tulinde ez'omutima nagwo tutandikira awo enkya omusawo yabisoma bo be babisoma yangamba biri nomo byonna empapala zonna yazisaamu amaso nagamba ziri ki ziri nomo kwe kudduka n'enzigi eno omusajja yatubuulidde amazima ensigo yafa ekyenda kirina obuzibu ekibumba kifu nenzirayo kati enkya ne batukubya nga baagala batuyambe baali batusuubiza okutwala ku CPS baddemu banoonye fayiro yaffe kuba yabuzaabuzibwa batugambye waliwo kino ekinene we yafiiridde wano ng'atunula bwati ono kati olina abaana babiri
Kati ono aliwe yafudde? Yono. Omuto. Yani? Nakibera amazing. Amazing. Kati yasigaddewo yono. Nenga bombi yali abakozesa. Bombi yabakozesa. Kati bwe twagenda ku CPS babawadde order baje batuyambeko. Ntuuseeyo mbagambye banteeka butesi oxygen. Ng'omwana teyeetaga oxygen assa bulungi tebafudde twakoze kiziweze saawa 10. Bangambye kati olaba wadde yakoze test ezize n'alaga ziri bweziti ayina kino ne kino naye ffe tetuzikiririzaamu ddayo okole test endala ng'amaze wiiki namba mu mulago nkola test musumba nawulira nzirika nakirira bukkirizi ne mbagamba ne ngenda mu security ne mbagamba bangambye nkole test endala naye wiiki namba ndi wano nkola test mwangamba nzine mande okuva ku mande nkola test kyenjagala mumpandiikire nfulume wabweru nkole nga ngezaako naye nkyakaabya kajanja nawe omusawo omwe yagamba oyo omwana w'oyo omukyala agenda kufa banange nawulira nzirika era nafuluma eddwaliro nakwata piki nga tebatukkiriza eddakiika n'emu twadduka mu mulago ne tujja ne tutandika ne tufuna ogambye ekituufu yamujanjabako olwakutaano olw'omukaaga nga bukya sande n'afa. Babagamba kiki ekyamuse? Yagamba omusawo yagamba ye engeri gy'atali mugundi nga siba examina bagundi ba poliisi tebasobola kukkirizamu kyayogera nena oba yagiyita trauma ayina bwe yakyogera nga omuntu babadde bamufumita ng'ebiti ekinyonyo nga omuntu babadde bamufumita ng'ebiti oba ekintu kyonna ng'eryo ebbali yali alina wansi mu 9. Kakati mbadde mbuuza yes tugenda kati omwana omu yafudde omwana omu akyaliwo ye naye alina obukosefu. Nze namubuuza sister wange yangambye buuza omwana oyo kuba musanga ng'amukozesa. Ye saamusanga kati omwana tuuka ku poliisi agamba maama bw'aba taliiwo n'agenda okukola buli lwafuluma n'agenda baba Fred ng'ajja nga nzijamu ovuro ng'ajjamu nsonseke nga yasooka muganda we ntajjamu amazing ovuro n'amusonseka engalo mu kabina ne mususu kuba yabakozesanga wonna kati bw'amaliriza nga nanga nzijamu ovuro ng'akozesa mu maaso omupoliisi n'amubuuza lwaki tewagamba mami n'agamba bwe yangamba bwe n'amugamba ajja kunkuba omwana n'asirika. So ekiriwo gundi nga amazima matuufu omwana wange abasawo bakebedde kubanga singa tebakebera singa si bwe kyali baali tebagenda kunkwatako omukono ab'emulago bantwale ku CPS banoonye fayiro naye baawulira obusungu ne bubayinya ne bagamba katukutwale ku CPS tuwenga fayiro eyo ekolaki erabika naye kale byeneebuuza obalanga ebyabwe tebitambula bukyanga tugendayo tewali kitamba batugamba katukuwa obujambi omwana janjabwe tebamuwa. Tata mbuuza omwana oyo bamuyitani oyo suspect oyo eyakozesa muganda we omwana oyo ye Mulinde Fred mwana wa muganda wange Ndaga Fred omugenzi. Omwana bwe ensonga ezo ezaagwawo nakuba essimu nenkubira baganda bange nembagamba tutuule ne banga tutuule nga family nembagamba nze kyenetaaga bajjanjaba abaana bange. Fred ne bamutwala ne bamusiba bo ne batunenya mbufe twasibisa Fred. Lwaki baba nenya Fred akoze omusango bo bagamba tumuwaayiriza atumuziza kati bo bagamba tumuwaayiriza naye ng'omwana yeeyogerera oyo yasigaddewo ayogera buli kimu kyabangawo ne maama we yamusanga. Bwe bamusiba kwa sife twamusiba bakuba bukubi simu ne bamunona ne bagenda mbu ne bafuna looya mbu NGO waliwo omuvubuka abyogera muganda wange bamuyita Tone mbu ne bagenda ne bafuna looya ne bajjayo omwana era n'ayogera ng'agamba mbu oyo omwana tewali wayinza nakuddamu mukwatako. Fred teri wayinza kuddamu mukwatako nga bamutadde baba ali ne kojjaawe waliwo n'oyo omusirikale bwe baali egamba wali gurupu gye bamututtemu mu NGO eyamuyambye ne bamuwa ne looya bwe yatugamba kye bakoze kyaggadde oluggi lwonna teri asobola kukola ki teyasobola mukwatako. Kati bino byonna bimala okubaawo omuzula nti omwana bamusiyaga afa mutuuka okuziika nga family
Chekyaliwo tutuuka embeera bitumala banyonyola ekissa omwana famire ekiraba kwaluli yali etuwaka kakati ebyo nga tebinnaba kubaawo nga tututte omwana mu ddwaliro olwatuuka omwana bamuteeka bwe nalwaza omwana nabakubira essimu ne bagamba omwana mulwadde era bwe bamuteekako okisigeni nabakubira essimu ne mbaga omwana wuno bamutaddeko okisigeni tebalina kye baafaayo ne bagaa katukuŋŋaanyemu wano ssente ne ŋŋamba yii era baakyogera tebalina ssente ze bampa n'abaana abo ne be baalwala tewaliwo yadde 10 kye baatuwa twatoba n'abaana abo bwe kye baakola kuyita bbali genda ne bajjayo Fred ffe ne batulaba bubi ne batandika otutiisatiisa tukola akabi era ne ŋŋamba ono tuyiye amagezi tuveewo era kwe kujja ne tusengukira wano ne tugaka tuwumule abantu abo wano twakajjawo ffe twadde tubeera Busega ku Petro City ekyengulu weewaffe ewaka naye obuzibu buli ku famire omwana wange teyalifudde singa famire yavayo nega tujjanjaba omwana netagenda kujjayo bujja Fred omwana wange teyalifudde kuba singa bakola ekisoboka ne bajjanjaba abaana omwana oyo teyalifudde neffe bwe twajjanjabako ne tulabanga awonye ne tubivaako so nga obulwadde munda bukula kati ogambe nti ono omwana asigadde naye yeetaaga obujjanjabi teryakuyamba ogambye famire yo gigambye okuyamba teryanyambye ofiiriddwa teryakuyamba twagala kumanya ekintu ekyo tujja genda kuba mbuuza engeri gye tusobola okubayamba aba abantu mwakala bayambe genda kubuuza ku ekyo naye kubuuza bwe mwafiiriddwa omwana bwe yafudde mwamuziiseewo embeera yali etya nga famire maze kitegera nti omwana afudde embeera nga bwe yali era bwe bamanya nti afudde baayanguwa ne bajja ne basonda ssente ne bagula keesi kye baakola ne tugenda ne tuziika omwana twamuziika yeetonze naga nti twasobya tekuliko n'omu yeetonze kuba bagamba tulimba amazima ndayira mu Katonda bwamba nimba nfe anzite yamanyi banteeka mmulira nteeke mbwe mba mpayiriza oyo omwana naye okuva lwe nakwata oyo omwana bagamba nimba okutuuka n'olwaliro bwe nabakubira n'enkubira ono ne mugamba omwana embeera mutuuseeko eri bwete ne bwete eva ku kiri bagamba bwagambisya bamutaddeko okusijina abo balimba bwavu bwe baluma baagala ssente tebazze bonna nga bwe bagulirira kwabadde kuliko omuntu omu waliwo bosi we Aibati ye yangambirawo nga tuli nsambya bakakebera kuba bagenda nga baagala kunsiba bagenda baneweya tugenda kusiba gwe ojja kulaba naye twatuukayo nga mazima omwana yakozesa abaana kubanga babikebera bungi ne sentimita zonna ze yakozeseza engalo buli kimu yakebera buli kimu ne babikebera ne bakonfaminga nti sayizi yaliye ne bagamba omwana bamutwale mu kooti mu high court bagulirira twagenda okuzwako negundi ne kooti gye bamutwala mu high court si kibi ne bavugirira ne bagenda ne bafuna omuntu eyabakolerako gundi results zirize batu abo ne bazifuula nomo ne bagenda eyo gye batwala mu kooti yaabwe gye bamanyi mu kooti yaabwe kati bakyusa empapula ne bagenda nga bakyusa naye wali ku gundi fayiro tebafuna ntuufu oba bafuna zaabwe fayiro tebafuna ntuufu yali ekyali mu kooti gye baali bagirese kuba owa kooti bwe bamukubira esimu yagamba nti yamusindika kwa rimanda yita kimanyi nti alina wabweru ne bamugamba abasirikale ne bamugamba uno suspect gundi complainant atugamba nti suspect ali wabweru atambula n'abagundi wabula bali baneewerera okunkola ekikyamu gwe mama Esa kyoliko tokitegeera nze bampita kisiraani ono munamawanga waleeta waki mweyaddugalira oyo ng'emabega w'entamu talina magezi talina kutegeera kye bakola kunvuma buli bwe bansangidde wonna kummalako mirembe kunvuma kubanga twagenda okuva nga bagamba bagenda kutuwa butwa awo ne tuvaawo kwe kujja wano kati ekintu kino sikitegeera mwe abazadde abakoseddwa mwe abaana bammwe bebakoseddwa ate kati mufuuka muti ababi banange tebakikiriza bagamba nimba olaba musumba nagendawo ne bampa guno gwe gusoose Fred okwogerwako nti no yali ayina omutawaana ayina ne gwe yatta ayina omwana gwe bamulekera nga bamusanga mbuliri nga afudde ate okubanga n'oyo omwana lwakuba bamuzika tebalondwa tebakola kyo oyo omwana ate okubanga kyekyaba soko simba wakati awo waliwo omwana gwe balekera Fred maama we tumulire ku ekyo mu muliraano waliwo incident yali ebaddewo endala omukazi oyakolerawo wansi Busega opposite ne Petro City ku ddwaliro lye bayita BMI asiika chips mukazi mumpi bwati bamuyita n'amazzi
yalekeranga Fred mwana we wa myaka 7 wa bulenzi olwasembayo yasanga omwana yamugamba Fred omwami wange bwaddanga nga gogenda naye nga omwami woyo mukyala ate okubanga atamidde kati yebwe yajja omwami yagwa bugwi mu ntebe nga takebera by'abaana abaami abasinga tebabifaako Fred nga atambula agenda omukyala yagenda okudda omwami ali mu ntebe yeebase omwana ali mu buliri ng'omwana amayiti yanyogozedda bwe yajja olw'okuba yali Fred omulyango gweguliraanye gwange yakonkona gwange ng'alowooza tuuse wa Fred n'ayita Fred okoze ekyo omwana wange yanyogozedda ng'ali mu mirango egiri waggulu bataata be bagamba bugambi Fred toddamu kusala wantu awo abantu bagenda kukubirayo amayinja bakutte toddamu kugendayo taata we yamulekawo mulenzi omu yalina okwaza ekika yalina okukola buli kimu naye ng'omwana bw'omulabako omusumba atambula ng'abakazi yeemola ng'abakazi talina gurupu y'abalenzi talina ki asimanya ng'abakazi buli kimu ekyo ekyabakazi talina kintu kyalina nti wuno atunula nga musajja just face y'ensajja naye gunda wasigadde yeeyisa kikazi yeeyisa kiwala. Taata mbadde nsaba otubuulire ku oyo mutabani we kuba Fred aba mutabani we famire yonna neekuvaamu famire yonna yanvaamu ewolereza Fred era bagamba ffe tulimba tuwayiriza Fred naye nga Fred oyo mbadde naye buli badde ngamba inafuna mukazi n'amuzaalamu oba ayagala kuzza kika lwaki aba akola ekintu ng'ekyo. Omwana kati agamba alumizibwa era mwe musobola okumulabamu abakyala bajja mubambulira mu mulabe emabega bwafaanana saawa eno. Bagamba ripooti z'omusawo bamukebera mu kiseera ekyo bagamba ye yali amukozesezza okumala akabanga ekyenda kyava mu pozishoni bw'omwambula bwoti n'omu abafamire bagatukolako obulumbaganyi bagatukolako obulabe. Lwaki? Naye simanyi oba lwaki famire tenjagala famire nze ne mukazi wange tetwagala. Kiki wawasa mukazi munyankole ekyabanyiiza? Simanyi lwaki simanyi oba sizaalibwa mu famire eyo simanyi lwaki batuuse n'okutu ndi Muganda simanyi lwaki batuuse n'okwagala tuli ba kika kya mmamba gabunga naye simanyi lwaki batuuse ku ssaawa ku sseeri okwagala okutta abaana bange nga tebafaayo abaana n'endaaja nange abaana batuusiddwako obuzibu ne batavaayo okubayamba kyokka bwe nakubye ana mukulembeze wa famire b'olunyirira oyo kati sinza gamba nti kikaŋŋamba famire nga famire kuba abakika bayinza oba tebamanyi essaawa eno waliwo yeeyita bweyisi bamuyita Tone yagamba ye mukulu w'olunyiriri era be bamu kuba atutte ensonga ezo mu maaso olabanga omwana oyo avaayo ne kojja waabwe kiiwa waliwo n'omukyala bamuyita Ibati yeesimba Ibati bannange yangamba oba ki oba ki ndina kumujja mukomera nagana kwa olimba otya lokomera n'okulimba olimba mubeera mu ghetto kirabika bamukutte n'abalala oli ku mwana owaayiriza nesirika kuba muze sisobola kulimba kuwaayiriza muntu. Nze mbuuza olina emyaka emeka? 5. N'emyaka 5. Kati Esther oyagala emmere ki gy'osinga okwagala? Olya ennyama oba enkoko? Enkoko njirya. N'enkoko ogirya ate kabalagala? Sigimanyi. Sigimanyi. Togimanyi kabalagala? Kabalagala omumanyi ate sweet? Sweet? Kale kakati mwe temutaganya Esther bali abali bamutaga kati Esther tubuulireko kiki ekyabaawo no omuvubuka yani baba Fred amuyita baba kiki ekyabaawo ne baba Fred yali agenze nga baba Fred yajjanga nga sumula ame ovulunga nga mukwate engalo mu kabina osusu nga nanga mbikula nga nkwate engalo mu kabina mususu kati akabina kanuma. Oh no. Kiddemu siwulidde bwe yajjanga misana yajja kiro ng'abazadde we baliyo batebaliyo nga tebaliyo yasooka balindanga bagende nga bw'ajja ng'akola ki nga yeggulira ng'asumulula ami ovulu ng'amukwata engalo mu kabina ne mususu nga nanga mbikula nga nkwata engalo mu kabina ne mususu akabina kanuma. Yakikola emirundi gumu oba mingi? Mingi. Bwe wamugamba ogenda kugamba mami n'agamba ki?
yagamba mbu wenna agamba mami ajja kunkuba. Ajja kukuba? Oh no, sorry.